Uganda Yancha. Uganda Yancha. Okay, okwogerako ku nsonga y'abamu nga cases kati eziriwa amawanga ag'enjawulo Kenya, Tanzania n'agatwetoolodde okubanga case zirinnya bulinyi ng'ate tulina lockdown ya nnaku 21 kati wetwogerera. Do you think it can be a factor okulaba nga naffe eno twongezaayo oba kigwanda 21 bwe ziggwako nti tuggulewo oba tulina okitunuulira ennyo olw'ensonga nti bano abatwetoolodde bayinza okutu-influencing okwongezaayo lockdown? Okusubira okongezaayo lockdown oba obutagyongezaayo si kikulu kubanga okusubira abantu mu mayumba si ly'eddagala lyokka eririwo. Tutunuulire amawanga gali ga post COVID-19 era gye tulina okwogerako ennyo nti tugenda kubeera ebibuuzo biri bibiri bye neebuuza. Tugenda kubeera ne coronavirus COVID-19 agenda kubeerawo. So ensi eziguddewo ezina ne cases ezitusinga kubanga Uganda tennafiirwayo mulwadde. Tulabye ku nsi nnyingi nnyo nga zina ne cases nnyingi nnyo n'abalwadde bangi naye nga zigguddewo. Why? Tulina kutunuulira engeri gye tugenda okubeerawo ne coronavirus. Social distancing agenda kuba part of us. Classes zirina okukyuka. Togenda kusanga abaana mu high school mu masomero nga bali mu kirasi abaana 8. So ebyo bye tulina okwogerako kubanga okusubira abantu mayumba siri eddagala. What if COVID-19 amalawo omwaka mulamba abantu bajja kuba tebakola, abantu bajja kubeera mayumba. So we should look at a post COVID-19 era. How are we going to cope up with it? Okunaaba mu ngalo kigenda fuuka part of us. Woofiisi ebadde etulamu abantu 10 ejja kubeeramu abantu 2. Taxes zibadde zitulamu abantu 14 zijja kubeeramu abantu 7. So nze ndaba Uganda nti okwongezaayo lockdown oba teyongezaayo kuba tosobola kusubira abantu mayumba mwaka mulamba. What if eddagala lya coronavirus lijja mu 2025? So I think government is high time now okulowooza ku post COVID-19 era. Ababadde mu renti balandiroodi ababanja abantu kuba abantu sobe baleeta COVID-19. Nebo balandiroodi abatafiirwako nogaba ne guno omwezi gwo gwansaze. Business kyetafiirwako. Olaba ne bamalaya bafiiriddwa ne bagaba ne guno omwezi gwatusaze ketudde waka. Gwe landiroodi abanja omuntu ku ssaawa zino. Yo business gye wakola kyetafiirwako. Buli omu ali mu loosi. Ne balandiroodi nabo bafiirweko. So ebyo bye tulina okutunuulira. Loan restructuring. Ababadde maloni tubayambye tutya kuba be bana Uganda abangi business esingeza bana Uganda zitambulira ku maloni no gende ebweru kijja kuba kizibu kubanga kakati COVID-19 ojafuna akapapula nga akayero fever kwa airport. So ebyo byonna tulina okubitunulira. Businesses meka government eyambye eti okuwa bana Uganda loans ezitalina interest y'amaanyi kwe banaatandikira. So to me as Mirundi Junior, it is not about closing people in their homes. We should now look at a post-COVID-19 era because COVID-19 eddagala liyinza obutafuluma kati. Are we going to be at home? Bakazi bameka bali embuto betugenda okutta. Bantu bameka balina asthma batasobodde kulaba basawo mu kiseera kino. Bantu bameka balina ebirwadde bya pressure. Recently I found a very pregnant woman ku luguudo. Ngoweero dia muganya okutambula. N'omugatu bano omukazi mulwadde. So is Uganda really going to pay a bigger price okwongezaayo lockdown zino oba kyekiseera government ya Uganda okufuna systematic plan egenda okutuyisa mu post COVID-19 era singa eddagala liba terifunise mu bubbi. So that's the biggest question of the day. I think ekyo tutaaga okufocus. Nga bw'okyogeddeko systematic plan olowooza tulina kukwata tutya embeera eno okubeera nga tulaba nti turesuminga business mu ngeri ate etagenda kwongera kukosa population oba abantu kufa. Tulina kutambula tutya nga tugobera systems oba systematically. Government erina okuteekawo ebintu ebimu. Nkugambye nti ebintu ebimu bigenda fuuka part of us. Nkubulidde amawanga gaguddewo nga galina cases galina n'abalwadde. Ekyo Donald Trump kyeyabadde agamba nti tugenda kuleka advantage yaffe y'ekonomi effe kubanga ye Trump ye kyatamanya nti akalwadde kano kaali kangu kakulwanisa tokwata muntu mu ngalo. Naba mu ngalo teweekwata ku maaso. Can Ugandans abamanyidde okwebuuza n'engalo can they adjust kubanga waliwo otuka ne weerabira n'okwata mu maaso. So
ekyo gavumenti kyeyina okufaako ennyo okuteekawo emisomo egyo kubanga bingi nnyo bijja kukyuka naye gavumenti eyina ssente okuddamu okuzimba university lecture rooms okubeera nga ziri ku social distancing bo amasomero agabadde gatikka akabindo n'osanga ddoomu ng'erimu abaana 8 kalibwe kati kali nk'akatoilet kubanga bo baagala numbers bafa ku ssente gavumenti eyina obusobozi obugenda okuregulatinga amasomero ago nti kaakati omwana waaba asula wano omulala alina okusula wano so it's going to be a big challenge naye nga kyekirina okukolebwa how we are going to live and how we are going to behave. I'm a psychologist. People to adjust to a new life, it takes much time. Kubanga COVID-19 kyasinza okukola disruption. Bw'owulira disruption mu bulamu bwo, you feel the heat. Obadde olaba amawulire, obadde okera ku makya n'ogenda mu bbaala, obadde okera ku makya because some things are part of us. Obadde ogenda ku office, bakwano be walaba nga ku office tokyabalaba, obadde okera ku makya so kati oli waka. So changing the behavior will take time. I know that, but change is needed. Okay. So government ya Uganda eyo systematic behavior abana Uganda je balina okugoberera ku post COVID-19 era eyo obutekwata mu ngalo okunaaba mu ngalo banka abantu abasimba line n'osanga bali abagenda okulya emmere basimbye line beekutte. Can we adjust tubeere ne banka ng'omuntu asookayo olinaddako so such an atmosphere buses ezitika abantu ekinana zigenda kutika abantu bameka so it's going to be really challenging life. In fact ababadde batunulya COVID-19 kati ate post COVID-19 eregenda kubeera very challenging. Okay. Financial institutions ziri kutaka loans, rent, school fees, so it's going back to us. So nze kyendabe okutunulira lessons oba ebyokuyiga ebiso one biki byongedde okulaba observations zo COVID-19 ukyangajja then what lessons have you picked era nga eggwanga Uganda tulina kuziimplementing nga tutya kulaba nga eggwanga litereera oba nga tutereeza ebintu tulabye observations ensobi zaffe tuzitereeze your observations plus the lessons. My observations zendabye Uganda eri vulnerable kakati tukitegeere nti Amin gwe bayita omusiru yalina silos emmere gyeterekebwa nga Uganda ne webegenze mu lutalo okumala emyezi 6 esobola okwefeedinga bano webajja webava mu nsiko bano abayeekera buli kimu ne bakitunda mbu privatization ne babyeguza ebintu ebimu company ezaali eza government ne bakwata bana Uganda ne babasa mu economic slavery nabadde nsoma ku donations ezisinga obungi nga company eziri mu Uganda za ba foreigners so eyo yo ne economic slavery nti economy eri mu bayindi so ebyo byonna lessons Uganda demo ezimbe storage z'emmere COVID-19 at present Uganda eri vulnerable nnyo nti ne bweba erumbiddwa Uganda eddemu ezimbe reserve z'amafuta ekisinga tubonyaabonya ku border kati emalaba COVID-19 bebazudde ba truck drivers bebongeze namba y'abalwadde kubanga why tetuyina reserve z'amafuta kyekitubonyaabonya what if Kenya ekera ku macha neggalawo negamba nti trucks nziweze buli omu kubanga tuli mu federation East African Federation neto kyerabira nti buli nsi ebeera ne sovereignty buli nsi eri ku sovereignty eri ku survival y'abanansi baayo so ezo lessons z'amaanyi nnyo ba framers ba Uganda ne ba implementers muddeyo muzimbe silos muddeyo muzimbe storage z'emmere Uganda eri vulnerable nnyo amafuta muddemu mukole storage baamini babikolanga podda abantu balooza nti baamini basiru these Aminis were very intelligent tebayina ba advisors bagezi nga Museveni bayina kubanga President Museveni yasinga ba advisor abangi mu nsi advisor w'enkoko advisor wa Katale advisor w'obusamize advisor so advisor eyo president agitwale baddemu bazimbe silos ekyokubiri kitulaze banks za Uganda olwaleero zigenda kugwa kubanga abajjayo sente bangi okusinga abateekayo so ezo zonna lessons ekyokubiri abana Uganda bayiga omuze saving eyo ZZ economy gye tubaddemu zenkolawo zendya so COVID-19 at present saving is something so good omuntu n'abeeraawo n'abeera ne sente ku account ng'abayimbi benna badde ndaba mukola sente buli lunaku musiiba mu myenge mbu nabo babawe emmere bakuwa emmere omwana ali ebukoma nsimbi yafiirwa bazadde be I have a foundation if the child eyamba abaana omwana yafiirwa bazadde be omwana abadde abonaabona kubanga statistics zavuddeyo emiliyoni ezisoba mu 5 ez'abana Uganda zibadde zifenjaranga ne COVID-19 tannajja
kati go muyimbi abadde akuba concert mbalaba bakuba concerts bayina sente mbu nabo babawe emmere. Let us look at the vulnerable people, vulnerable groups. So byebyo byendabye bye observinze ekyokubiri kyongedde okulaga parliament abana Uganda nga mugenda okulonda ababaka mu 2021 banne mutunulira omutindo gw'ababaka bwe mutwala mu parliament. Ababaka ne bookebera Hansard abasiga tebakolangako na speech zaabwe zisooka boogera ku madala ga parliament. Eyo parliament abo opposition be basinga okwogera ko abe naale mu bo bamanyi bajja kudda mu kokasi yaabwe bayine numbers. Nenge ekyo kyonna kivudde ku kivudde ku mulonzi ababaka be mutwalayo abamu n'ebitabo bya senior 6 certificate tagiina otutta omuntu failure eyalema mu academics eyalema mu bulamu najja nayambala suuti nakuga nti bwe nyina mu parliament nyenda bakolera enguudo. So ebyo byonna omutindo gw'ababaka abannayuganda gwe mutwala mu parliament naye badde lesson y'amaanyi nnyo gye muli ababaka kibe mulonda. So ebyo byenda byemu health sector ya Uganda ino okwetereza twebaza Katonda nti tufunye na cases ezaali yitale kubanga Uganda we wali eggwanga lyokka litafa ku musawo abasawo be wandesobidde baadifunye sente empitirivu neno labanga sente bazidivertinze bazeegabidde nengo omusawo akeera ku makya najjanjaba omuntu aja agenda jijjawa motivation agenda jijjawa. So tuddeyo tuzimbe amalwaliro tukitegeere nti abantu tuli vulnerable eggwanga lyaffe liri vulnerable. Zezo losoni zenjizeemu mu COVID-19 waliwo abalina arguments nti akalulu kano akabaddewo mu mwaka ogujja of course COVID-19 atataaganyiza roadmap eya electoral commission obulwali bulina kutandika ali April May awo emyezi gino eno gye tulimu era nga bambajuinga nti akalulu kandiyongezeddwa emyaka 2-3 okulaba nti tuvunuka kuba economy zigenda beera ziri already distracted ate zikyali destroyed nga babamu bateesa nti twandikongezza at least mu 2023 oba 24 okulaba nga tweteekateeka eggwanga obulungi ekimala. Do you think it's enough argument okugamba nti akalulu tukongezeyo 2 or 3 years? Mo toko shows zange zisinga nzize newala okwogera ku byobululu. Tosobola kwogera ku elections mu kiseera kino nga bannayuganda bafa. Tosobola kwogera ku elections mu kiseera kino ng'abantu bayina rent abatuulidde. Tosobola kwogera ku elections ng'abantu bayina depression ama business gaabwe gasaanawo. Tetusobola kutandika kwogera ku bya bululu nga bannayuganda bali mu kutya. So nze ndowooza olutalo olusinga kati lwakulwanisa COVID-19 okulaba nti eggwanga liddayo ku nnomo, okulaba nti abantu amabizinesi agasaanyeewo, okulaba nti abantu abalina amalooni, okulaba abantu abo abannayuganda abali ebweru wa Uganda, abali e China ababonaabona, abali ebweru wa Uganda, abali e Egypt ababonaabona, okulaba abannayuganda be baasibira ebweru abagenda okusoma. Ebyo bye bikulu kati si kalulu kubanga akalulu ka Uganda ne bwona akateekawo enkya. Mwami Museveni akalulu ka Uganda kafaanana ng'omusambi w'omupiira. Omusambi w'omupiira yennyini ye defender, ye striker, ye referee, yakuba endobo, ye yeefuuwa n'amala na celebrating ake kalulu ka Uganda. Tosobola kuba nti oyogera kalulu ka Uganda kati nga parliament yennyini reforms, electoral reforms bagano ziyisa. President yalonda abalamuzi abanaddamu akalulu bakabadde free and fair. President yomu yalonda chairman wa electoral commission. President yomu yakategeka ne company ezikuba obululu bwennyini nazo oyinza okusanga nga zinamu. So akalulu ka Uganda kali veke sikye kiseera nayo ky'okukyogerako n'okwogera kalulu kati. Tusooke twogere ebintu ebizimba eggwanga, ebintu ebiruma abannayuganda kubanga at the end of the day nebwona yagala candidate woyo golowooza nti ye mulungi tagenda fuga cemeteries, tagenda fuga graveyard. So nze nga ndowooza mirundi junior ekiseera kino kyakuyamba bannayuganda abo tubayambye tutya. Gavumenti ebayambye batya? Abafiiriddwa business abatalina school fees gavumenti ebayambye batya? Abannayuganda ababadde mu malwaliro abalina bambi abalina siriimu ng'eddagala lya siriimu terina batuukako. So tuyina nga aba people power ebintu ebikulu ebiyamba abannayuganda bye tulina okwadressinga kati. Kubanga at the end of the day akalulu oba weekaliyo oba tekaliiwo ebyo tujja birabanga COVID-19 amaze okugenda. Naye aboogera kalulu bali opportunistic kubanga toyinza kusaba ddamere ya kitaawo nga taatawo tannafa. Abannayuganda bajjaga omwana ono. So waliwo ebintu ebimu bye tutalina na kudiscussingako kati. Waliwo ebintu ebikulu. Tulina ababbi mu gavumenti
abeetemedde supplementary budget ya billion 3 plus ebyo byebikulu Abannayuganda bali mayumba tebalina na kye balya ng'otandika kwogera ku bya bululu so ebyo ebyokwogera kalulu njagala mbirekere bali nenze ndaba loan restructuring, talking about how we are going to help people to bail them out businesses, loans, rent, school fees, health care, the post-COVID-19 era. Those are the key issues now that we must address to the population, not election. Uganda Yancha. Uganda Yancha.